singa bagenda ne bagala okweyerusa nenaagala kigwe bugwi abruptly aberenga ayeruse kati yono sisi ekyakola akugamba yala kweyerusa nti ewa no matchinga no balancinga n'okuvira ddala ku nako nti kakati tugenda kutandika n'ekizigo ekya brightening. Ekizigo ekya brightening kye kizigo tuna brightening 1 tuna brightening 2 tuna brightening 3 noberawo lightening 1 lightening 2 ne lightening 3. Right, anti akazigo akakabi akomulembe gwe nawe no mvubuka ali eyo nga wetaga akazigo akashananya olususulu otambule muko bagambe ono omwana wawa akazigo kali kamukokka gwe mukazi ali eyo oli mu kiyombo oliwa akazigo kali kamukokka ke Kanyondo Grim kosobola okubanga wekwatako n'okyusa olususulo ne lufaananga olwa baby omutone lunyirira tekeerusa tekayeta biti bina makula byonna byonna boyinamu kabijjamu ne kabigugula bulungi nnyo osobasa ku namba y'essimu eri wano wammanga noti eri +9715246807778 osoba funa obo byataze bakola deliveries zakabi bona obosinze baba kikutuusaako nanga akange kakano kangede nkakozeseeko anti bagamba omuganda agamba gava mu kulya omuyako yena agamba atya ngarugo mu kulya garuko mu kulya ate olugendo enjala terudda kakati tugenda kukola naye tusosoko mu saluni kwenyirizaako nga bwe mutulaba nam bamukoze mukozi ka repair olw'ensonga ati mutugwadde gumuluma tasobodde kukola ki kubanga nendo zimula walabika obulungi kati skin nagitandiseeko ngenda bba wamu just ennaku 3 ku wiiki emu mujjako mulaba wakola ki wafaanana kati baby girl wange ati first born wange ne mumulaba akabiri kyekyo yakoze eki asibye naye soko emiremu katono njagala kuswaza email ono kampe toseka toswala chuke mabega turn around omulundi gumu nero akibagambo fana babi simanyi obo mwina ko fana dadda ole kana kafana babi fana nembonyabona we kyoga abamfana tebabona mochuka wo mudigu mogokka wakamera jega ndage kana bulungi nnyo njera kuswaza emi bakalabye njera kuswaza emi ne bwotula emi yagenda nakola ki yagenda naleeta ekiti kya muwogo n'akiyimirizaawo bw'ati n'agamba oguni blender yakiyimirizaawo n'agamba oguni blender n'asukali n'annyamuko n'agamba zoba simanya n'agamba akatuke sirabiraako lyagamba simanya mbu waliwo eno gundi lyagamba simanya mbu no Kenya Nairobi mbu yakabinake kaba kadde nenganage ebaya yakayina kakalina naye mama nalyo kabuuza kunze ongeyako ki kunze ogu ni Brenda engeri gyakolamu engeri gyatekawo eno gundi ndoza tolikera siriera kikyamu ogu nalyo kakyusa bwannaga ogu ni Brenda eno tujja kwogera nnyo Brenda batubagamba nga abantu mwebale abatuwagiddeko abatutumye ku products zaffe gye tulaga zino tumaze okulya tweyanziza banange emmere yaffe twakweyanza dda naye kale katuddemu abantu bayinza olowooza tetwalidde tweyanza akamere kaffe eyatutumye bambi eyanguzeeko webale nnyo mukama akuwa omukisa gye wajje nange nafunyeeyo n'abalala nsaba mujje nguleko products ze bampadde ziri 10 kati ate zirina okuggwako mbadde nsaba tuzirwanyize ziggweko kuba kati wampanga nange nfunako weebityo nga nfuna wembeera kuba kati era eri tetukyakola bali mu kurinovatingayo kati wano wokka bwensobola obalina okweyiiza bano abaana mbadde siza kubaleka nga bali awo bahanginga rawundi baleke okufuna ate obulenzirenzi bubajje ku mulamwa akati nga bwe mulaba zino packages nga bwe ziri bwe ziti banage zino za mweru zino za muddugavu zino ziba za mweru naye njagala olabe ennaku zange oba wa kamera osobola obbalaga abasinga muti ebizibu nga mugamba zibawa zinnako njagala ondabe njagala olaba amavivi gange nga bwe gafaanana yesu wano nnagwa ne wajjawo kano akantu kengenda okuwashingawo okujjawo kubanga tulina eddagala ery'enkovu era ngenda kubanga nkajjawo very soon nendo zolaba enkovu gundi zange eno kamera terina filters eri normal
ndowooza olaba amaviivi gange osanga omuntu buno obukokola buno babita bukokola nga buddugavu okufa obufi nenjagala obulabe tekulikwada ekintu kiddugavu wadde bulabika bulungi nnyo njagala otunulire egundi yange bwondaba bwoti paka wansi nzenna mmakinga okubira ddala eno waggulu mu feesi yange nzenna mu kifuba mwonna twala tugende mpaka wansi kati yeffe Abannyondo Glim tukowoola abantu mwenna yonna gye muwangaalira okubeera nga mutusapootinga abaana bonna akabatandikako naye era ngenda kubalaga mu nnaku ntono nnyo ng'abaana balabika bulungi nnyo nze mundaba nga bwenfaanana Rosette ndwawo okutyako makeup okuleka mpozi nga occasion nnene nnyo nendyoka ntyako makeup n'ekitali ekyo nze sikosa makeup sityako makeup nga bwondaba nfaanana bwendi bwenfaanana ate oba kino nkiddamu kinuma nnyo okubeera nti wembeera mu kamera abantu abandaba ku kamera balaba omukazi omukadde balaba omukazi atanyirira naye ate wensanga omuntu physically wallahi balaba omuwala omuto ennyo ne bagamba olina emyaka 2 lwaki kubanga ze practice zenkozesa zizabuza bujja sikoze surgery sikoze ntino oba kinkubiddwa ebiyiso wabula ekizigo kino kiri mu ka anti aging nobeera ng'okola ki nga eva obeera muto abantu obagamba ki mwana wa maama embagamba kiri kimu bawagire Nnyondo Glim akolera ddala tubeebaza mwenna abatuyambye abatukwatiddeko tubeebaliza ddala naye nga nyongera obbakuutira ekizigo kino kikolera ddala n'abatuwagiddeko mwenna ku packages zaffe mama Nnyondo ze yatuwa tubeebaza bwe mujje abaddizeewo walaba naawe namusanga talina bigambo naye kati yayinza okuba n'ebigambo ebingi owa kamera sooka otugjeyo tufuneko otulaga kuba akasana kagenda kututta mpozi n'ekirala kinjagala okubagambako abantu abali eyo waliwo abantu abayokebwa ebizigo nze nabagamba ffe Abannyondo Glim naddala nga nze products zange zenkola seerusa kubanga nfulumya products ezange Whitney yafulumya products ne Sis Anne naye afulumya products ne Vivi naye afulumya products ne Sisi naye afulumya products tuli bangi era buli omu abeera ne ba clients be ekirungi kyaffe ekyo tuweko togera so tukola nga team era tukola ddala bulungi nnyo kati Sister Anne ye ekintu kyeyakugukamu era wobanga oli eyo ng'oyagala gwe akoleko ofune ekkala ennungi gy'oyagala ekintu ekyokwerusa omuntu yakisobola bulungi nnyo ate ndasigaza nnako akikola atya nti ye abantu abasinga bagenda ne bagala okweyerusa naye naagala kigwe bugwi abruptly abeere ng'ayeruse kati yo no Sisi ye kyakola akugamba yala kweyerusa nti ewa n'omankinga n'obalansinga n'okuviira ddala ku nnaku nti ye kaakati tugenda kutandika n'ekizigo ekya brightening ekizigo ekya brightening kyekizigo tulina brightening 1 tulina brightening 2 tulina brightening 3 nobeerawo lightening 1 lightening 2 ne lightening 3 kati bw'aba agenda kwerusa omuntu omuddugavu kagongolo omuddugavu atandika ne brightening 1 nakuwa package ya brightening 1 no brightening nakuwa brightening 2 neweeyongera nakuwa 3 noyeruka nofuuka omuntu omweru ngabo wakataketake nayukira ddala birungi biri ebyokwerukira ddala kati awo n'alyoka akugjawo nawuta ku lightening 1 nawuta ku lightening 2 nawuta ku lightening 3 awo nobeera nga ogenda okumaintainingira ng'omaze okumyukira ddala ng'omuzungu kati ensobi abantu abeerusa abantu kye bakola jjukira nti omubiri nga tugenda kumanyira kintu of course ogenda kwesisinkana nga tugenda kufuna results endala nnyo oli n'ahanika ne lightening 3 kyekizigo eky'amaanyi ennyo jjukira bali kukireeta ku olususu teruli used to eat terukikozesangako chemicals ziri strong so singa oba ovudde mabega nga skin eyo ogenda ogimanyiiza nti tuli mu kutula process by what by process mpola mpola ojja kwesanga omuntu afunye kyakola ki kyagala tafunye binnamakula tafunye bipaapi wano waddugavu wano wa blue wano wa white wano wa yellow sistani kino kyakola ki era omuntu weyala kwerusa ebintu ebirungi noonyaako mukuwe ye akolekera nze kugambira zikola ki sikola products zikola ki zeyerusa nze nkola mpaka ku brightening ne wheat ne Sisi naye akola paka ku brightening era kumunyugukamu so sikugirako omuntu ddala kala kumuteeka mu kala ndala Sisi Anne ku mutima ye akikola ye nobeera ng'okola otya mulabika bulungi nnyo kuba naye nga bw'omulabe si ekkala ye naye yeeteekamu kala ye gyawuli akola ki ayagala atalabika bulungi nnyo anyirira mweru bulungi talina bunaku alabika bulungi okuva wansi paka wa
paka waggulu. So mulekere nga okugwa obugwi ku kintu, buli kintu kyetaaga mpola mpaka wokimanyizisa. So kati olususu lwetaaga kukwata mpola paka lwokola ki lwolumanyizisa. Kati ate mwe ababeera bakozeseza products ezo anyhow nosanga nga waddugadde wano wakoze eki wano ofunye ebipaapi ebizigo byakwokeza wali. Era awo Sister Anne mulungi nnyo mu nsonga eyo, manyi ekyakkolera nga wayeruse wano wakubye ebipaapi wano oli bwoti. Kati ate ye asooka n'akuwa product n'akuzaayo ku skiini ye entuufu. Bw'amala okuzaayo ku skiini ye entuufu ye n'akwekwatako mpola n'akuteekawo okola ki oyagala. Ndowooza okitegeera. So mwegendereze nnyo okumala gagwira products z'abantu. Oli yakuwa bubi nga tagala kukola ki kumanya yakola ki anoonya ssente. Kyova olaba nga ffe baklansi baffe be twahandika nabo day one mpaka na tukola ki tubalina ensonga lwaki tukyastandinga era tukulaakulana tuguddewo branches ez'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo. Lwaki? Kubanga abaklansi baffe bakyakola ki bakyatukkiririzaamu. So singa tubadde nga abaklansi baabula tubakolako binesa ono sandibidde mu kamera kola ki ogera bigambo bino kubanga abaklansi baffe bakimanyi. Omwana najja nga rozedda nali nfaanana ne kalaba bwe nfaanana nawe n'owulya essanyu ng'omuntu. Ate ffe klansi waffe tumugyako mukono nga alina okumuwa kyakola ki kyayagala kubanga mulimu skiini ezimu nga zichallenginga n'omugamba wadde challenginga wadde n'olugezigezi wadde n'emputu tujja gikola kupaka weekola ki weetereera. Skiini ziba zanjalo ze tudiringa nazo kyenyiza okubagamba oba yakataketake oba nzirugavu oba njeru ziba zaki zanjawulo. Bweba ku muntu omuddugavu ate ye omweru amutandikako atya. Kati omuntu omweru nga badde mweru kati ffe wano ffena tuli bakataketake tuli beeru. Kati ffe abakataketake oyagala kwerusa atandika ku brightening 3 si ku brightening 1 ku 3 wakati ffe wano eno 3 betu tumaze tumekinga bweti atandika ku brightening 3 n'agenda ku lightening 1 lightening 2 lightening 3 na ng'omaze okufuuka omuzungu nga bw'okyagala. Kati ate omuntu omweru nkulage ngaaliwa kuba kati kufu ante kuliko omweru nga witini. Ate omuntu omweru ng'ayagala kumugya ku kale yamukulya ddala omuzungu ate yamutandikira ku lightening 1 kugamba ye buli kimu kiba kyaki kya process. Omuddugavu yamanyi bwamutandika, owakataketake alina bwamutandika, omweru alina bwamutandika. Nojja kusanga oli nga yakuwa buwi omuddugavu omuwa kyekimu owakataketake amukolako kyekimu n'omweru amukolako kyekitya n'osikana nti nno oba omweru yakifunyeemu naye owakataketake takifunyeemu n'omuddugavu anosanga n'omweru kamwe nyininyini takifunyeemu kubanga bamutandikidde liwa waggulu omubiri gwa teguli used to that product. Chemicals zibeera strong okitegeera. So byebyo wayokyebwa ebizigo olina obutamatama olina binnamakula skiini yafa bakuwa gazigo ne gakwokya mutunoonyeko Abanyundo Glim ngenda bawa omuntu omukugu mu ekyo abeere nga kujjanjaba ye Sister Anne. Olina embalabe olabika bubi olina dark spots olina biki ku skiini yo tunoonyeko Abanyundo Glim tugenda kukolako bulungi nnyo. Kakati nebaza mukwano gwaffe ali Australia kati ssaawa zino agenda atwalira dda products eziwerako. Nakyogeddeko era nkiddamu mu kaseera kali bambi yansabanga products naye nagenda nazikola ki nazitunda n'afunamu akasente naye nga tafunako bulungi kubanga mbeera muwedde ku bbeeyi eyange gye muwerako nga si yakusuubula. Naye namaana aŋŋamba ekituufu kiri nti Rosette ebintu byonna nga mbitunda nenkola ki nefunako akasente naye sifunako kubanga ompeera kaki kabeeyi ne mugana nedda kati omuntu asuubula agaana okutunda afuneko bbeeyi si yemu gye muweerako kubanga tulina quotation yaffe ey'omuntu asuubula tulina quotation yaffe ey'omuntu akola ki agula. Asuubula yaliwa asuubula twala ebintu bingi tubona kugamba muno oyagala each product oyagala emu nonga oli kusuubula 2 oli kusuubula asuubula gatwala nga 5 mukaaga akyawuka price ngenda kuwera ddala ka wansi so that nawe okola ki ofunako kubanga twagaliza oba njagaliza okitegeera. So kati ensonga lwaki nti mmwe sabajje kuwadika ssente naye okuba nti nomubeerako omuli bize obutabeera nnyo board n'okuba nga mulowooza ebintu ebitaliiyo ne ngamba kati packages zammwe zino tera bajja kuwadde olw'ataano muyiribe nange nga bwengenda maaso nembakubira kalango. So ensonga lwaki nakati mukyali mu kamera njagala basupporting nga nange we bansupportinga. Oli wanajja mu gundi yange wanajja mu inbox yange nangamba njagala kusupportinga Brenda sigenda kukwogera wanagajala kusupportinga Namu sigenda kukola ki kumukotogera wanabanga azze kunzenze nga yenze era mukimanyi we nakola ku Patricia era Patricia namuwa abantu be era nangamba njagala Patricia amuwe namba ye nga baderinga nani nakimanyi. So nze ndi wa kigambo kyange ndi wa kigambo kyange nga tumaliriza kamba buliro kino ekintu kyetugenda okukola oba kyetugenda introducinga in a few days okuva kati
Kakati ka story kanonga bwe nakanyuza sagala kaddamu naye wano waliwo abakyala bangi abayimirire nga balina akasente kaabwe naye nga tebagendangako bweru kuba kyeyo. Wano waliwo abaami bangi abalina akasente kaabwe oba abavubuka oba abawala naye nga tebagendangako bweru nga sente bazikola ki. Wano mu Uganda sente mweziri baana ba maama sikibagamba mbu lwakuba njagala bus stopping butagenda bweru nedda funamu akasente fulamu okwogendamu kebweru so that osange ku mbeera ey'enjawulo oyiga ebintu eby'enjawulo okitegeera. Naye ate bw'obanga olemereddwa okugenda ewa bweru akasente tekaweze nze nnyina solution era gwe ali ebweru naye nga oyagala kudda Uganda osetolinge nga tomanyi ogenda kutandikira solution njirina oba solution tugina nga ffe Bannyondo Gleam bangi mubaddenga eyo nga mugamba Rosette twagala okubanga tukomawo twakola tutandikira naye ompa amagezi ki kubanga abaana banneesiga ebbanga bandabye eryembadde ku media bakimanyi siri muntu mukyamu siyayangako sibbangako sikolanko bintu bya kisiru tomwana agamba oyo muyaaye nedda. Kati era waliwo n'omwana gwe nasinkanye awo n'akinja tulya n'angamba Rosette nze naguma mu kyumba gye nali nkola ew'omuwalabu lwakubeera ggwe n'essaawa zino najja Uganda nafiitingamu nkolera nkwata kino nkwata kiri lwakubeera ggwe bigambo bye nakuulirangamu n'engeri gye naboyiribamu wuuyo oli mubizigo wuuyo oli mumataka wuuno oli wano wuuno oli wali sigenda kukwata bintu bingi nnyo kwefula mulungi omu kufiiriza abalala kubanga waliwo abaana abali mu kuusa airport pick up naye nabagambya aba maama ebyo kambirekera abaki maama n'abeera mulungi omwezi anaalya nzekka sirina mutima gweyagaliza ekitegeera. So era bangi badde mungamba Rosette nina omwana wange naye omwana wange sikyalina kasente kamwongerayo wabula njagala beko nekyayiga ekyomumutwe oba ekyemikono ne munsaba ku advise obutuufu nga nange ntankana nga simanyi bulungi oba agezeeko ekyalaani oba enviiri abasinga mbadde barekomendinga nga ki nviiri naye kino kino linagamba Rosette navudde ku kiyo naye simanyi wentandikira Rosette nakuva ku kyeyo kubanga mpulira nkooye banaye niwakwadde okuba ekyo n'okoowa notuka myaka ameka nga olina okudda ebutaka okole ki osetolinge naye kusetolinga otya mulina okwegereza businesses ze mutandika wano e Uganda abasinga ojja n'obukadde bwo nga 8 2 3 n'obuteeka mu business negana okutambula oba tokibaze bulungi kati nze oba ffe Abannyondo Gleam tugenda babalira kubanga mbadde bangi munneebuuzaako naye nyina okutuula okufuna solution eyo tube nga tutukola ki nga tujjanjaba ekirwadde. Tugenda kugulawo skilling school egenda kubanga esomesa okuva ku mwana ategeera amanyi nti no nsobola okukola ebintu ebyemikono siba n'abaana abato ba baby naye okuva ku mwana wa primary 7 oba 6 ng'omwana oyo asobola okukozesa ebintu n'emikono n'engalo ng'era asobola okubikwata mu bwongo tubahandika mpaka ku muntu asembayo maama abatuzaala atiro nga zakyanamu kuki ku maanyi tutya. Tugenda kubasomesa okukola sabbuuni wa sikiini ng'akola sikiini sabbuuni alimu ekyogo sabbuuni ali plain sabbuuni owa sikiini sabuni wa dark spots sabuni wa pimples tutandika bayigiriza okukola sabuni ayoza engoye liquid soap ayoza ebintu ono liquid soap okunaaba mu ngalo tubayigiriza okukola jiki okukola shampoo tubayigiriza okukola eno petroleum gundi jelly ezo zisigibwa nnyo abaana abasajja tubayigiriza okukola products ez'abaami ez'abakyala ez'okunyirira ez'olususu za Nnyondo Gleam oba nfuna tugenda kugulawo nga bukyali ebisulo tubiyina birungi nnyo binyirira bulungi nnyo saawa zino tukuprocessinga kubanga turegisteringa kitu kyaffe kiri nga kiri fully registered nga twali mbeera yonna ebisulo weebiri twagala tukusomesa omwezi mulamba tukubangule tukuliisa tukusuza osula bulungi olya bulungi era internet egenda kubeerawo ng'eri strong ng'obeerako ku ssimu yo nobako byosaakinga abaana babaagala okuyiga okukola essente nga bata ku social media nga bakosa internet obulungi bafuneko ssente ndi an expert because I've been doing it and I'm doing it. So njagala mbayigirize nkugambe nti kaakati tugulewo account page oba tugulewo YouTube channel oba tugulewo Facebook kisizo omuntu kyabeera yagala njagala YouTube njagala Facebook njagala TikTok kyobeera oyagala tukigulewo WhatsApp is a must tugulewo nze kamwe nyini nkuyambeko creatinga content era nkuyigirize content omukola otya era nkuyigirize okikola otya oyogera otya oba otya creative n'okola kyo n'okola kiri n'otyako products zo ensi neezeba nekola kiri nekusupportinga kati ndi an example kubanga nze bantu bangi abatusupportinga because of our social media handles
platforms zetulina kutuyita okukoola abantu n'abatatumanyi. Ne mbagamba nti bw'oba ng'oze n'oyiga naffe tugenda kuyigiriza social media ogikwata otya, okozesa otya internet n'ofunako akasente. Ng'omaze okusoma funa akasente k'akasaamusaamu agenda ogula materials ogenda okukozesa n'obeera waka teweetaaga kupangisa. Tuule waka ofune materials zo, ofumbe sabbuuni, okole skin products, buli kimu okikole. Ngenda kuyambako okuza page yo, then olangire ng'okwo ofuneyo abaana batandike okudistributinga products zo wabweru mu bantu ojja kukola akasente akalungi, business simbi. Mukyala agaggawadde namulabye ne ngamba wow subhanallah wa ta'ala. So n'ekirala twagala tukuyambeko obeere ng'ofuna raw materials ezo ogenda okola bulungi ebintu byo mu mwezi gumu nga tumaze okutraininga, tukuyambeko nako n'okulangirako kino nkyogera sokola ki sitankana. Then wanji cameraman kakati tuli concludinga kakati n'omuntu bwe tuvaawo nze bisinga nja kubibagamba kuba ndabika nvudde ku mulamwa naye nga muli mu Europe, muli mu Asia, muli mu Africa, twetaaga abantu bonna. N'ekirala mbadde mbagamba ebiseera ebisinga mugane mubeereyo okukomawo wanene waka kibasumbuwa nnyo nga temulina kasente. Zibadde nga makyandibadde beta n'okwatagana naffe no nga Rosette kakusindikira akasente kange bwe kati ne bwe kati ngenda okujja nga nze nsoma busome waliwo ne kaneno kakakuŋŋaanye kajja kuba kantandikwa yange kwegamba ojje tukikube. Nze kino ndi muntu ayagaliza omutima wange tegubeera nkomubi. Yes, nsobola okuba nga nsobola okukola ensobi nesikoli ansobi mu sente ya muntu ekyo beera nsobola obuyabira bujaye na bukumpanya n'ebinene ebyensi. So njaga tunyumirwe essomero lyaffe tubeere okubanga nange nja kubeera nga wali eri abagala efujjo tulikolemu, abagala okukola zi TikTok live tuzikole, buli kimu tukole ki era nja bayambangako ku advertising ku products zammwe ebisinga nja kuddamu nkole ki siibula tugende nange mulingako bakasitoma baffe abalungi mubeere bulungi. Bye. atakumira mpeera. Tubeebaza byonna bye mutukoledde, Maama Nyondo bye tukoledde byonna. Amiina. Twebaza tutwebaliza ddala. Amiina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's right, anti akazigo akakabi ak'omulembe wena wena omuvubuka ali eyo nga weetaaga akazigo akashaananya olususu otambule muko bagambe ono omwana waawa akazigo kali kamu kokka omukazi ali eyo oli mu kiyombo oliwa akazigo kali kamu kokka ke Kanyondo Grim kosobola okubanga weekwatako n'okyusa olususu ne lufaanana ng'olwa baby omuto ne lunyirira tekeerusa tekayeta biti bina makula byonna byonna boolinamu kabijjamu ne kabigugula bulungi nnyo. Osobasa ku namba y'essimu eri wano wammanga noti eri +971 5246807778 osoba funa obo byataaze bakola deliveries zakabi bona obosinze baba kikutuusaako nanga akange kaakano kangede nkakozeseeko.